Ku ssaawa 3 ez'okumakya Jolly Tumuhiirwe ow'emyaka 22 nga yasingisibwa omusango gw'okubonyaabonya ebbujja ery'omwaka gumu n'ekitundu aleeteddwa ku kkooti ya Buganda Road wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Tewayise kiseera kinene n'ayitibwa mu maaso g'omulamuzi Lilian Buchana ng'ono naye tamaze budde bwonna n'amusalira emyaka 4. Omulamuzi ategeezza kkooti nti yadde nga Tumuhiirwe yagamba nti abazadde b'omwana bamutulugunya byatuusa ku bbujja lino byali tebisaana. Omulamuzi abuulidde Tumuhiirwe nti yadde nga teyamala biseera bya kkooti ng'akkiriza omusango, obulabe bwe yatuusa ku mwana ono bwasukuluma kwe yandikomye, n'olwekyo agwanira ekibonerezo ekijja okumutangira okubiddamu. Ono asabye n'abakuumi b'amakomera balabe nga Tumuhiirwe akyusa mu nneeyisa. Tumuhiirwe akaseera konna mu kkooti abadde mukakkamu, wabula maama w'omwana embeera emuyitiriddeko amaziga ne gamuyunguka. Ekyo kituzaamu amaanyi kuba ekikulu kiri nti fe omwana waffe mulamu. Ekyokugamba nti kkooti emuwadde emyaka 4 ekyo tukirekedde kkooti. Tumuhiirwe yakwatibwa ku nkomerero y'omwezi guno oluvannyuma lw'akatambi ka vidiyo okufuluma nga kalaga engeri gy'alaatulugunyaamu ebbujje. Ono baasooka kumusomera omusango gw'okutulugunya oba tocha, oluvannyuma ne gukyusibwa n'avunaanibwa ogw'okkuba omwana oba assault. Suhail Mugabi, NTV Akawungezi.